Abakyala abeegattira mu kibiina kya Women's Democracy Network okuva mu disitulikiti ya Nabalaza essanyu ku kye batuuseeko eky'okutongoza ekibiina kyabwe ne bategeeza nti bannaabwe bangi naddala mu Uganda bakyalemye okuweebwa eddembe lyabwe nga n'olwekyo si baakuva ku mulamwa okutuusa nga babawadde eddembe lye baagala. To officially launch the Women's Manifesto. Boolesezza ebimu ku bintu bibakola era ne basaba gavumenti okulaba ebintu bye bayitamu ng'abakyala bisobole okukolebwako kubanga bireetedde abakyala bangi obutatebenkera mu maka. Bano era basabye gavumenti ebawe waakiri ebifo 40 ku buli 100 mu gavumenti kubanga nabo balina obusobozi okukulembera. Twetaaga tugende mu maaso ng'abakyala, eddoboozi tulyongereko, tuyimirire ng'abakyala abagumu era abavumu okulaba ng'ensonga eno tugitwala mu maaso. Ye director w'ekibiina kino Rita Akuro ategeeza nti abakyala ensangi zino batulugunyizibwa nnyo naddala mu byalo nga n'abaana abawala tebaweebwa kusomesebwa kumala ekintu kye bakyalina okulwanako ennyo. You cannot pretend to provide education when we don't have teachers earning a salary that can sustain themselves, when we have teachers who cannot afford to even send their own children to school. You cannot talk about quality education when our girls do not have changing rooms, when they don't have access to a meal at lunchtime. Ye Speaker Rebecca Kadaga mu bubaka bw'atisse omubaka Betty Amondi yeebazizza abakyala bano okuba obumu mu buli mbeera bw'atyo n'abategeeza nti abakyala mu Palamenti ya Uganda bafubye okubaga amateeka agalwanirira eddembe ly'abakyala n'abaana ab'obuwala. As legislators, through women caucusing, we have passed a number of laws for the protection of women's rights in this country. However, we continue to decry the lukewarm implementation by the relevant agencies. Asabye gavumenti okuteekawo amateeka agalwanyisa ebikola ebivoola eddembe ly'abakyala. Oluvannyuma atongoza ekibiina kino n'abakyala okuva mu bifo eby'enjawulo ne bateeka emikono ku kiwandiiko ekiraga nti bali wamu. Swear to solemnly support the demands made by the women in the Women's Manifesto. Ronald Kakoza yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV1.